yali omumpi abalina okuba entanga 3 ne kuwanvuwa kati omuntu yali yenza omulundi ogumu oyende emu 3 ekitegeeza abadde ali kayimba enva z'ebbali side dish bakumba z'ebbali zabula baposo nalebo enva z'ebbali zabula enva z'ebbali nalebo abadde ku nva z'ebbali ng'atambula oba okitegeera akati abami mukazi wattu n'aguma naye abasajja tutulutu kiki kye mumatira tutulutu munno yekumye ddala kiki kye mwesonyiwa bwenzi mundagirire gye bagula oyo enidi nga yayi erijja abasumba ku bwenzi enidi newekuma nokola buli kyayagala omugezigezi bapooso babulwa ensonyi omusaaga akasusa okugulu naye naleebo kiki tomatira nze enidi nekumye oba badde mukalahali nedda bannange badde mukalahali so bambi kyekyo nalebo one ali mu space ene ya communications journalism yebadde gundi ye kuva ku Galaxy gye yali eyo najja kati saa zino kyokola bakati aina trajectory empya gyaliko ey'obuweereza ey'obusumba singa oleko omukazi n'akusooka ebbaluwa eno nga yagitaddeyo kanisa ebeewedde ku ttaka kivula abasumba bonna abaawukanye bakyala baabwe yasooka okibreakinga bannange ekyo nkiganye webale nnyo ekyokubiri nakola kibeta reverse psychology victim Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu kati wulira ekipya tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi ennaku 8 twolwo lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu olwo ne tukola white party nga tuli ku boat cruise olwo ne tukkirira e Zanzibar singo $2.5 ate kapo $4.2 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku ssente z'osasula olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar Nakupenda Island Prison Island okuwuga mu Liyanja Indian Ocean osula mu hoteli gye weetaaga ebintu byakutakala kulya ku ssente booking akati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu noti 788 oba WhatsApp noti 783 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitaara okulya ssente si kulya mwana tewali kye tulijja mu nsi muno mujje tulye ku ssente zaffe tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abaami mbanjulira Jojo's Man of Class edduuka ly'abaami erizza okuyimusa endabikayo n'omutindo. Tutunda n'okusuubuza amasaati, t-shirt, engatto, empale za buli kika, tulina jeans, sweatpants n'eza gento, emisipi, amataayi na buli kimu omusajja ow'omulembe kye yeetaaga. Tusangibwa ku Kisaasi Kyanja Road opposite ne Rochester Hotel. Gwatwetaaze tukubireko ku noti 7 noti 5 5 6
6959 noti 7 noti 5 569 Jojo's Men of Class. Come claim your style. Welcome to Shalom 256. It's happening. We're Tugamba. Kaswali Chigamba is happening. Omanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Yatana ku subscribing osubwa. Ate gwe subscribing ata ka notification bell akakade kola bakagulwa ko ga byonna byetera byonna obifuna kubanga twane updates ezibaawo nga wetaaga okuzimanya. Nenkujjukiza lunch hour fellowship eberawo Monday to Friday kuva ssaawa 7 mpaka 8 where we digest a lot of things, mind-provoking topics as bazitambula mpola. Obulanga sinatandika lero olwokunamba ne Frank Antambi kasooke mpisewo basponsa bange abangamba obeera ku seti netana kuwa soda. Tasibye soda. Tebaliwo abasire. Twagalayo soda. Soda ki? Crest. Twagalayo Crest. Ne disposable. So abagamba nti Ntambi munebaako akantu konywa nga tuli ku seti. Nkujjukiza aba Solange Menu Syrup abakyalumizibwa nga muli mu nsonga. Nsonga zibayisa byabamu mulwala. Abana bali mu kuwummula. Bwaba omudde nga watuuka mu nnaku ezo mugulye Solange Menu Syrup abenga atereera. Ayamba ku painful cramps abakyala bokka. Ali ebweru osomusanga ntwanya Uganda ebitukira omugambe Empire Solange. Kubanga ali nnyonyi kubanga yakasibwa National Drug Authority ne UNBS etonga etakasa omutindo mu Uganda. Yo National Drug Authority kakasa mutindo gwa byamatagala bulisobola okukola tegeeza lyesiika likola. Agala okusubula ku bazio 774 49 98 zo 774 49 98 okongereza katono ku Solange bannange obakasibwa abakyala bokka. Mutandika ogambye byabakyala. Banobera ng'oli omwami w'obuvunanyizibwa ye mwami afa ku mukyala we oba ekitonde ekikyala because kiri very fragile. Nti obera ng'oli musajja mukulu ng'olina abaana ab'obuwale waka batuusizza okubanga bagenda mu nsonga ebimu ku bitalina kubula waka ye Solange Women Syrup. Omwana abeere nga waba agenze ku ssomero tataataaganyizibwa mu kubanga ayingiza ebintu mu mutwe obulumi nti bubeere nga buli butono because obulumi obwo bulemesa buli kimu. Olaba omuntu olwala bulwazi linnyo n'owulira ng'ofa ng'obulamu bugenze. Nawe imagine menstrual pains ezo so banange nga Shalom mwabagambye tudduukirire omulango ogwo tubeere nga tuteeka Solange Women Syrup ewaka namwe amasomero ga boarding ubeere nga mumugula abaana balwala ne bagenda ku zi dispensaries ezo nenga tewali nenga ne bamwa panado amasomero musubule Solange bulungi embere berenge itambula bulungi mpola nya so cyo tambula basapala nya bamba isamula kevita mpola ngatambwa baka point kakubaka amanyi ngambisa sponsor wange ne sponsor agambe ekintu abantu baleme gamba mutujuza aba sponsors omulundi gumu ye mama eronga nkedde kuogeranga black sugar njogeranga black sugar yali okufaana omufaananamu tunakola ku seti ekyo gamba tutaleka kulya leero okumufaanaganya mba nkuvumye nnyo kubanga ochewa bado sisi eki minati eki wade nabyo tusikidde tuwako okulya twadde Rolex mpa Rolex tuyiza yakalala chefu mukama wange baliyayo obuntu tubakisumululira ku set n'amanyi ojja menyeka amanyi mira nana habo mouthwash omira nana amanyi gaba magumula gesa tulabe nana kyakola bulungi wa nana habo mouthwash abalimizi bwa amanyi ona netwiza yaka breakfast akali simple so okulyako kwatugamba saa mukaga tugenda tulye lunch simanyoga twakakirero tulinde lunch lumu omufire katolina kubanga olyanga bazungu olina kubanga oli musajja munaku olya kimu sina kintu n'omuceere bijje tufumbire kya misana tetuli bazungu abalya tuli bafuya ukata afford to eat breakfast lunch supper chef mwana muto abakyala abali eyo mujje Kevin ambuzi yegwe chefani assalamu alaikum Chef Sulaiman bonna ba chief abasinga benesiga abasajja abayisilamu chef nanti afumba mbizi olabya amanyi ga nana nti obeeranga amanyo magumu osumulula tolinda weita bikusanzo ine ebinyo biringa ebyenjiri era nti nana mu musange mu pharmacies supermarkets
ne drug shops nana ayamba kumanya okubanga gagumanga agange ntambi olira side emu tukana ngolira side bbiri oboteka yebinyogo ganga bino mbo ate bigenda nana obo musolo bango mukozesa mpawa atalikaba ojukiro kyakaseera ke wali munoyo munonga mwakeraba abalala bono bayita abantu naye ngowo mulabanga malayika nga mwewereza bu message obwokumumwina n'amanya gemweyita akaja kaddakawo obuwozi bwo yakunyumiza wonekana kameri bata omukwano gunyuma nnyo oba ne gwoyagala naye disappointment amazima ne weekolako n'omulinda nga limu overnight omukwano gubaawo kutabera naye ebisinga byonna twasooka labira ku musumba Pastor Lozias Bujingo ng'awukanye ne mukyala we netugaa ate nga Bayibuli egamba abafumbo terina kwawukana paka ng'ofa kwekoze eki abafumbo mu Bayibuli kyegamba tebaawukananga nga kyefuuse trend abantu asinga bakyovaayo okwogera olwokubanga bali mu spotlight naye nga nakolako interview ne Zubeda nga mwenga bantambi ali mu spotlight aba public figures mutulugunyizibwa mu bufumbo naye ne mutya okwogera olwokubanga bananda abatya you have a image to protect and you fear social criticism intambi people expect you to be perfect. I know. Yet you are human also like them bwe bukeredde olwaleero nga Apostle Narebo omusajja affe yatwalanga abantu abakasuku apostle waffe ow'amaanyi omusumba abata millennials for Christ nkijjukidde avudde olwanaku lwalwo n'atangaza bw'ati kansooke nkasome Jonathan Narebo abalala bakasuku live mumumanyi kanziremu mu Luganda nze vijje ntambi break up okwawukana after more than 7 years together nga twakamala emyaka 7 ffenna mu bufumbo Enid and I Enid mukyala wange Enid nange and I have come to a place where we have mutually agreed to part ways. Tutuse mu kaseera ntugaba bannange ekyokwawukana kyekiyinza okuba nga kyekisinga mu mbeera eno for the sake of peace ku lw'okwagala emirembe healing okuwona and the well-being of both of us naffe okuba nga tubeera tututaganyiza mu bwongo nga tutulivinga bulungi nnyo Enid Mirembe Enid abadde mukyala wange is an incredible woman. Mukyala wa ttabbu nnyo musufu In many ways. Mu biti bingi. She was too perfect for me to keep up with her. Yali muntu w'amaanyi nnyo okubeera nga nze nalebo waabwe musajja omumpi ennyo. And I mishandled the treasure she was. Era ne mujajaamya mugalabanja kye ky'omuwendo kye yali nze nalebo waabwe omusajja omumpi. Takyogedde eky'obumpi. I felt to fully honor the values she carried so grateful in my every area of life. Nalemwa okumanya nnaku yange y'obusajja okubeera musajja mumpi banjagala bwagazi kunjiragira kunjako nnaku nenjigala banje omukisa ogwampeebwa etukyayogedde wano nze ndi vigent as a servant of God ng'aweereza Katonda omugezigezi. I know I'm called to lead by the example. Omanyi kigambibwa muntu nina okubeera ekyokulabirako. But I found sought. Naye mpulira nemereddwa. I was warned that the enemy often comes for the most precious things. Bangambako kontino sitaani oyo. Bangambako kombo sitaani oyo. Alumbira ddala ebintu ebyasinza okubeera nga birungi. And family is one of them. Ate family kye kimu ku ebyo ebintu ebirungi ennyo sitaani byalumba. I now see how easily the enemy can sow diversion when they are not vigilant in prayer. Stani, I now see how easily the enemy can sow division. Asiga enjawukano omulabe. When you are not vigilant in prayer, oberanga tonyiikidde nnyo kubeera ng'osaba. Humility. Obuntu bulamu. Humility si bwe bwetwaze. Obwetoowaze. Humility obwetoowaze. Era buntu bulamu. And love. N'omukwano. Our children are safe and deeply loved. Abaana baffe tuzalidde mu bufumbo buno bo bali bulungi nnyo era tubaagala nnyo ddala. They will be in the custody of their mother. Mama waabwe yagenda ogenda nabo kuba twawukanye. And the church should continue to raise them with the wisdom and strength he is always shown. Era nkimanyi agenda kubakuza bulungi nnyo mu mukwano omwitirivu nnyo n'amaanyi nnyo era yabadde asinga okubeera ng'alaga. I wish Andy Mirembe nothing but the best. Bannange ebyaddala Mukama Katonda mirembe mwagaliza mirembe miyereere Enid oyo era sina kyenkuba nkyukira mu mutima gwange nti oba kino oba kirya. She deserves a love that honors her completely.
asaana omukwano ogusobola okubeera nga gumudyamu bulungi nnyo nayina gwe mbadde simuwanze enyize musajja waabwe Nalebo omugezigezi yatwala abantu ku Kasuku live nga bajja bagenda bugenzi. I pray she finds someone who sees her heart and cherishes her in the ways I felt too. Nsaba afuna omuntu oyo agenda okumwagala ku lwaki kyali nze kyennemeredde okubeera nga nkola ze Nalebo waabwe omusajja. As for me, kuwange nze nganze Nalebo, I return to the feet of Christ. Ngenda ku bigere bya Mukama Katonda Yesu Kristo, ebigere by'imbere nga mpeerereza ddala nga mbadde nkikola. To seek him more deeply. Okubeera nga Katonda oyo mbeera munoonya nnyo, yes, munoonya nnyo. Ogenda ebuziba. Hallelujah. Amen. To serve him more faithfully. Okubeera nga musavinga nnyo nga muweereza nnyo n'okwagala okw'amaanyi ennyo okutabadde okumpi moddi. And to become the man he originally called me to be. N'okubeera omusajja oyo gwe yali yampitira mu divine calling eyo Katonda gye yampitira mbeera muweereza kyembadde sikola. Kano kakulu nnyo. Yes. And if love ever comes again, singa omukwano guddamu ne gweyoleka gyendi nze Nalebo, I hope it finds me healed. Nsaba gunsange nga nawona. Whole. Ngandi the whole. Nawona nze na. And more anchored in Christ. N'okubeera nga nennyikira nebbikira mu Mukama Katonda oba Yesu Kristo. Until then, awatali ekyo paka eyo, stay blessed. Mweraba. The Lord is close to the broken hearted. Katonda Mukama Katonda alinanya amenso omutima. And he serves those who are in Christ in spirit. N'okubeera nga ataasa abo abamenyese emmeeme. Zabbuli 3:18. Zebediya 3. Zabbuli 3:18. Psalm 34:18. Si yekka asoose naawe entambi obufumbo bwagaana. How does it feel to be okuleka obufumbo? What's the feeling about? My goodness. Njogerako ekirungi n'omuntu abadde victim. Buuza omuntu omutuufu. Ebbaluwa ya Nalebo eyo eyo bamenyese emitima nga mmwe abalesewo obufumbo. Ebbaluwa ya Nalebo omugezigezi abatamanyi Nalebo musajja apooso mutume Nalebo oba ni yamutuma simanyi Yesu yamusangawa omugezigezi Nalebo eyita omutume wa Yesu 1 million years for Christ. Yes, avuddeyo n'awandika omukoko gw'ebbaluwa ng'omukono y'Abaganda okulaga nti noye ne mukyala we Enid kiganye baawukanye Luganda naye mu bulungi wasoose okubeera nga agamba n'agamba n'olw'ensonga eyamulesa akole ki agende emirembe. Ekyokubiri afune omuntu ayinza okumwagala nga ye bw'alemereddwa okumwagala bw'alemereddwa. He has not been faithful. Akayimba kabadde kasinga okuzanyirwa banneiba wa Enid kabadde kagamba banjagalize mwagalize nze saamwagala mabega lubawo pass muserebende. What I mean ani gwe bayagalizani Nalebo omukazi Nalebo gwabadde naye Nalebo teyamwagalirawo mukutane bamwagaliza mwagalizi teyamwagala. Ako kabadde kayimba akabadde kasinga takyogedde mu bbaluwa anti nze nkubuulira kati nkubuulira ibadde ebuziba osobanya omuntu nga tomwagala n'omuzalamu abaana asukka mu kisobokera ddala muganda wange kyobalaba mu statement yawo na line eno omanyi ebintu mubisoma mubiyitako. Omugezigezi Nalebo agambye omugezigezi agambye Enid is an incredible woman in many ways. She was too perfect for me to keep up with and I mishandled the treasure she was. Omanyi wano obeera preempting embeera gwe weerungiye oli gwe wa credit season nagwe nobeera omubi oba okitegeera. Wano wali wagambidde she deserves a love that honors her completely. Love gy'addamuwa eba temuhonalinga ebadde ntono. Chitundu omukwano nga bagwa chitundu omukwano nga bagwa chitundu mama ne weli bagali nnungi nga bagwa chitundu omukwano abadde agabagwa Nalebo oba tawangala mu kisaawe Nalebo abadde asobola okuwanga namuwaga nnyana namwakadire tawulo twagamba omusumba abadde awangala naye omukyala abadde tamwagala nga walina kubanga amwagala olw'ensonga bamwagalize mwagalize. Takiwandiise ekyo ntambi nze nkubuulira banneiba takiwandiise entambi kasobola kyeteekako omukyala abadde amwagala batamwagala agambye tamwagala yagambye atya kankasome tambi owaayiro abatamwagala mukakalangu gwe singa osoma
namwe abatulaba njagala ebbaluwa eno producer waffe JB ajagibateerako musomera line ku line kuba abantu baye twanguwa omusajja mu bbaluwa Sitani yalumba amaka nanti Sitani wagalumba Nalebo n'akyama yagenda kebbali Nalebo towulidde kati Shalom olusuku walusomera ludda wa comprehension wanachwa wagambidde mbu yagenda kebbali Nalebo wawano omanyi bwe mwagala bigambo biri direct nti nengenda nenkasuka amagulu ne John Walker nentambula ekyo tujja kukyesubira mu bbaluwa agambye atya agambye as a servant of God I know I am called to lead by example but our friend short I was warned that the enemy often comes for the most precious things. Sitani yarumba. Kitegeza Apostle Nalebo. Abanya okugulu okuwanvu. Jukira ate kati ye engejja ali omumpi abalina okuba entanga 3 ne kuwanvuwa. Kati omuntu yali yenzo omulundi ogumu endemu 3. Kitegeza abadde kali kayimba enva z'ebbali side dish. Bakumba z'ebbali. Zabula ba Apostle Nalebo enva z'ebbali. Zabula enva z'ebbali. Nalebo abadde ku enva z'ebbali. Ng'atambula. Oba okitegeera. Akati abami mukazi watu n'aguma. Naye abasajja kiki mu matira munno yekumye ddala kiki kyemwesonyiwa bwenzi mundagirire gye bagula oyo enidi nga yayi erijja abasumba ku bwenzi enidi newekuma n'okola buli kyayagala omugezigezi baaposo baabulwa ensonyi omusaaga akasusa okugulu naye Nalebo kiki tomatira nze enidi nekumye oba badde mukalahali nedda banna badde mukalahali so bambi kyekyo Nalebo one ali mu space ene ya communications journalism yebadde gundi ye kuva ku Galaxy gye yali eyo najja kati saa zino kyokola bakati aina trajectory empya gyaliko ey'obuweereza ey'obusumba singa oleko omukazi n'akusooka ebbaluwa eno nga yagitaddeyo kanisa ebeewedde ku ttaka ku ttaka kivula abasumba bonna abaawukanye bakyala baabwe yasooka okibuleekinga bannange ekyo nkiganye webale nnyo ekyokubiri nakola kibeta reverse psychology victim mu kino omuwa amaanyi mayitirivu nnyo have failed to be faithful yes to her. when we victimizing she's beautiful but I failed as a man yes ye naafuna amaanyi omukyala webale nnyo kyo omukyala tasobola kukomawo mu next later ng'ayomba oladde omuwadde ye wadde blames zonna I've fallen short. He has failed as a man. I have failed as a man. I didn't love you the way you deserve to be loved. Yes. Kati obyekuumako byonna. Omukazi obeera ng'omugemeddewo omulundi ogwo. Mbadde mukambwe, mbadde omupiira ngulabira wabweru, mbadde siwuliriza. Webityo kyokka omukazi nga mulungi nnyo, ankolera buli kimu kyonna, anzalidde abaana baffe abalungi ennyo, naye kakati munnange Sitani n'akola ki? N'alumba. Olaba? So he's preempting the whole situation. Sabazono yabira ina upper hand. So he's controlling what we call the narrative. Is it the right way for people who are spotlight to come out? Oba temutula kwenye n'ogume ekisinyo ga kangume ne mefiirwa makagange. 7 years are so many. Well, muvaja 12 years a slave. Abasajja bangi abasajja n'abakyala bangi nnyo ababonaabonera. Fijja junya jukute ku munno waaki. Mweri? 12 years a slave gyeri. Ku munno waaki? Gyeri. Knows munno waaki. When you that's such bad. I know of much sort. No, umuteeka mu nekigira. Gweteeka mu 12 years a slave. Okitegeera. Nayo ya buddu. Myaka 12 olinga limba master way yamujja eno bikibi. Na mga tuli mu interview tuli mu kukola. So abasajja bangi nnyo n'abakyala abali mu kufiira mu bufumbo. Obufumbo ebyaddala si gundi si war zone. Oasi kukomera nti oli ku kibonerezo kyako. It's the dead end. Ebimu ku bikyanganye. Ogenda okukuba ebirayiro. Ebirayiro. Because you settled. N'ogenda okukuba ebirayiro muyinza obutakirabako. Ntambi ogenda mu Kereziya. Olwa layini ezo for better. For worse. I don't believe in that. Nze nganze omuntu. Lwaki wakanyerera. Sikiriza katira oba mbizi kizinezi kubanga omuntu ali mu gundi. You are making a point someone is calling. Ngatakala kubuzaako. Kafo ntambi. Gwekiganyo okiganyo genda mukanza bwe birayiro. To be faithful, not to be faithful. But for better for worse. For sickness for health. Kati for better for worse nga mukwano gwange partner wange mu marriage mutambuze. Partner wange mu marriage tampa mirembe. Ninganga ali mukomera. Alina omumwa. Alteza gundi ojimanye eyo. I mean Alcaraz elikomera.
baligala nawo oba Guantanamo Bay. Obufumbo obumu mu Uganda Guantanamo Bay. Abantu abasinga bolaba bano obalaba bulabye no kungulu eno baseka eriye wakanga lyafuuka gundi Mogadishu. Bomu ku bomu mwayawulo obuliri mwesinganya mu kyalana omusajja emmere takyagirya waka ajja n'amukutogwe ne yeebaka engoye aswala wa ddobiro kyamugololera bingi kati Shalom wentuuka mwe yembeera sisobola you can't contain kati yembeera ku kirimbo ate simanyi waliwo mu Bible egamba for better for worse I Frank Ntambi when balokeza the orange cat I will never ate njagala nnyo Katonda n'eddiini yange tisagala agenda kukola kintu nkiriemu olukwe oba kitegeera kati awo ngamba kasigale mu customary marriage eno yaffe oba sina kindi ngende ku kyabudumulasi kye yatugamba obufumbo bwe bwalizi yagamba obufumbo bwe bwalizi tulemo bata mwatwagala nebbanga contract ya laavu kasitegwako nga nkwaka bayi wobo kyayinza ng'osayininga nga muwasa olundi akayimba akonka olwo luyimba lw'amaanyi nagamba parliament nga tamina kusa bago lya bufumbo munyonyo limba lwa budumulasi baita obufumbo bwe bwalizi definitely mwe mugenda okujja byonna yabyogera yes obufumbo bwe bwali badde nga tufumbira emyaka 5 oba ku contract osoka no emyezi mukaga short term nkola ya Paul Scholes tamu 2012 nakuwe myezi mukaga ngavudde mu retire myezi mukaga je gisooka wajimalako obulungi ng'omwongera tulinyuinge contract 18 gumu kitundu wajimalako ng'ogamba Katonda twetegedde kamuweta kati amidst the contract senga mufunamu obuzibuzibu ngate mwasenga mubera mu clauses definitely senga ye senga abaliga bino tubisazaamu netukiyiwa obufumbo bwe bwali badde gwegenda olabe abasayininga ze prenups abazungu abagagga ola obufumbo fa babugire ntubeera nga bali mu kkomera wano mu Africa society jjukira wagenze n'okola embaga n'oyita abantu 400 okubakakasa okubalaga tujanjawaze eddaali tujanjawaze eggaali zibekasuka emikono mu maaso go oli wa mukisa kyogo lolo kalata olwo ng'oli mu kubeera ng'olumya bamayimuuna ng'omwana ow'obuwala olumya ba njagala Rema yabanzija mu nnyumba anyakufulumya olumya ba ojiba abadiba oba kitegeera because you did validation nokwagala okusettolinga social scores kati wafuna obuzibu mu bufumbo ogamba bananda abo tebamayimuuna nga twakamala embaga abo ne babeerawo aba family obufumbo bwa Afrika nzira Mukama Katonda wanampa omwana ow'obuwala nja kimugambirawo oba ogenze mu bufumbo ne bugaana kumawe wano ewakasi kugobanga naye tulina abazadde wano ng'omwana we ow'obuwala azze n'amulopera omusajja nti omusajja bannanga ntulugunya nfudde ensolo omusajja nkuba n'agamba nedda guma ffe nga twaguma obufumbo kuguma naye ng'omwana gw'ogamba okuguma tomanyi kimutuukako eri psychological ali tortured physical ali emotional ali tortured ng'obulamu tebunyuma obulamu buno bwe tulina Mukama tetumanyi Shalom simanyi maka gyengenda mala ku nsi oba ginaabeera 4 oba ginaabeera 5 oba nnakomera ku gino ng'enkya ngenda kubanga nfa lwaki mba ndivinga obulamu oba okukaka lwaki mba ndivinga obulamu oba okwejjusa lwaki mba ndivinga obulamu bwengenda okubeera nga sigenda kunyumirwa sigenda kuddamu bulivinga mundi gwakubiri olaba kati we have a problem Ntambi in Africa mostly in Uganda Central region omwana baba bakoze nabeera kubasenga baffe anti baffe waka nga bajja nga bazze okubanjula tata wakwata omuzindo amanyi ayogera nga akuta omuzindaalo tata nga akuta omuzindo amanyi agamba Halima ogenda nemanya etanda kyo tuchumbisizze metu tukimenye tukyokezza ekiraga mbu tolida kudda wadde omusajja akukuba tonna buliri waka olina sigalayo kitegeero manyi lwaki because African societies naddala muzino ezaffe ezimu zengoberedde we commercialized marriage omwana ow'obuwala nga mumulamu kyattunzi nze omu ku bantu omanyi nze nina beliefs zange ziyinza okubeera nga abantu abalala zijja balabenga the wrong way naye nze omu ku bantu ababelieving ebintu bino ya bride price tubicommercializinze nnyo ne tubikamye noleeta seeti nolaba omwana ow'obuwala ng'omulamu biliyoni bodaboda y'omuko omwana oyo ow'obuwala Aisha wa bebe omulamu biliyoni mukazi wattu nga gy'omwagalamu ogenda ajja omusajja ajja because gwe taata oyagala biliyoni eyo ajja kujja nga siwe wa love naye ng'atimye ebintu ng'ebyo ebintu abirina naye nga love si tagirina eyo kati esikale no Professor Kateregga gy'alimu wakati ko kyesize ekiragiro abaana bonna byamuzamu atali ku DNA nga Professor agamba omukazi adde amukuba
love n'abadde atidde okwogera love kyali badde kintu ekisookerwako naye kati we commercialize kati ngenda kuwa example nyinza okubanga n'omwana w'obwala gwe njagala oba ngamba tash habi ekyo Rachel kyemira nnyo ku mukyala w'ewaka njagala mpa example abantu nga nedda mukyala wo Rachel w'ewaka kakati kuba gw'oyagala aba point yange gw'oyagala kampa example endala kale w'example JB ayinza okuba alina omwala gw'ayagala mu bya love ne JB because economically ayinza okuba nga tali at par niwajja nga tebasobola mukkiriza famire yoyo omwana w'obuwala basabye nti 10 basabye simanyi bikoze bitya okitegeera omwala oyo nga gaya agenda okujja because abirina ebyo naye nga love there is no love katukwe Sky Soldier kuba yalina kati ogende wa Sky Soldier oyo nga yabadde alina ebintu byebowulira nga genda kukulangira gwe nakugula guzo naye sente zinakuteeka mu bikoze bitya emiggo ne gifuuka nakusasula emiggo kakati love ya Africa wetuuse eri mu bazungu shalom musobola okukola embaga nga muli abantu bana eyo neggwa embaga yange ejja bantu bana bantu 8 ekyo nekigwa bantu abiri timba busobola nga enkya mwawukana nga tewaliiwo ekyo omusajja kyakwerangira abazadde kye batya because wano mu bulombolombo obusimayi bakyagenda mu maaso kasa omuwala addayo biki ebintu simayi wamusiramu tasula amahale mu balala ssebo waliwo omusajja gwe nalaba awo ng'agenze nti mumpe ebintu bingi kati omusajja aba atyamu ebyo n'omusajja aba atyamu okuswala ku kyalo nti omwana balemeredde obufumbo kati abo nabo ne bateekawo embeera ku baana baabwe abaki ab'obuwala naye nga marriage yali badde a place for convenience a place for peace a place for prosperity tetulina kubeera nga tuli mu struggle kwagala kujjako dictator president Museveni tulina ba dictator ne mulwanyisa Museveni oli mu struggle nga ewako ino omulasha Vladimir Putin okitegeera kati obulamu bunatambula butya oba okitegeera so mu kino kyonna nga nkomawo nti Nalebo I upload him and the wife wekibeera nga this narrative ntuufu nti batuuse bombi ku nzikiriziganya eri mutual because this might be a PR omusajja nga akusooseeyo oba okitegeera but we hope mutual bakoze eki agreeinze though onalina kayogeddemu wano bambi musajja watu nindaba nga sedabo entandra I fell short already you're short how can you fall tambi yasamira muri not it's a double entendre in communication abanyamu obuzibuzibu biki nkitegeera naye ekyo buli omu agenda kiro zaako buli omu okwawukana eno generation eno gye tulimu eno ekyuseemu suna Ben yagamba yaŋŋamba bano abantu kyali bya bufumbo buli omu agenda kiro zaako bilaita goza lwaki gundi yafulumizza report kibadde kibiina kye NGO nekifuluma report nekigamba abasingle mothers mu Uganda bali ku bitundu 9 mu 91% basingle mother mu report ya 2024 bagifulumiza September 19 basingle mother 91% basingle mother mu 2017 bali ku 86%. Twabanga kati obuzubu vaawa boba ku basajja ffe oba ku bakyala fenna uya partly fenna tulina ku blamingibwa mu kyonna story y'omwala nga single mother soko muyingire mu ndo obuli ensonga zagendo kati nabyo nyo mukyala wa Biswanka she's 18 she's going to be a single mother myaka 18 olabye generation ya fenfu tu commercialize nze buli kimu love neberanga ntono banaffe tukyabagala because of they are nenze ndi mu HS nze mpa yakali akemba mukwano guma Maria tulofumbe ne yakayimba yennyini yaduka mu bufumbo Judith babiri segment erande tusibwako nana Herbal Mouthwash abalumizibwa amanyo ng'amanyo gakuluma tulofumbe Maria osaye ebyo gakuluma genda mu dduka ngula nana Herbal Mouthwash gwali ebweru yes musange baja kanda ebitukira afisa bana ganda ebitukira jagala nana Herbal Mouthwash yes yamba nyo kumanyo okuberanga gagumira dala ingagumanga ganalebo n'oguma n'ogaba mukazi genda so kosa nana Herbal Mouthwash abana bawumudde bawe nana okumunya akamwa okitegeera ne ku miswa gino bibuno buli kalwadde nga kamanyo ka mukamwa kosa nana Herbal Mouthwash wera munne tukebwakedde olwaleero anga minister Chris bali omunsi agamba ntambi mukwesa byo mutimba kati ngammwe olangidde Nalebo bwana okuguru okula ya wanvu amwita pastor Nalebo woka segeera oba mukazi yabadde woka kaviji yako ekali tukazanya bali omunsi aka Chris bali omunsi minister wa ICT ulira zigana nebirala naye wali wabo okusinga abavubuka baffe abaonoona obudde ne bakozesa ebya tekinologiya bubi
ngazi no emikutu ya WhatsApp, emikutu ya Twitter, X oba Facebook. Nibandi badde bakozesa emikutu okukola byenkulakulana naye nosanga nti bali ku mikutu bali muri ya politics bali mu kuvuma bali kuteekako ebyobukyayi ate yo tebituzimba kati apiri gye tukola ku bantu baffe abavubuka n'abalala nti katukozese emikutu eya communication tugikozese bulungi kati ng'omuvubuka osobola kukozesa social media WhatsApp kunoonya emirimu opportunities ziriwa atezwa tewandi badongo bikozesa okuleeta obukyayi okuvuma abo ba politics abesimbyewo kubanga tebikuyamba hanya muisizamwe gani bagala kule kakati mutajimalayo nnyo bagala ono minister wa ICT and National Guidance bagala kuleta mateeka yalungamye gwanga ne teknolojia information and communication technology bagala kuleta mateeka agenkanu enkanu chechi dictatorial rules anarchy rules censorship okubera nti no bayingirira omulimu gwaffe fe bannamumwa nammwe abatulaba bakozesa emitimbagano egyo era yenga agamba nti lwaki omuntu asaitinga ogenda ku mutimbagano n'ovuma omukulembeze era yenga agamba ye mu bwongo bwe minisita wa ICT agamba ku mitimbagano tugende nga tunoonyezaako mirimu kyokka naye tuli mu politics tuli mu bintu ebitatuyamba tuli mu kukola ki wali mu kubeera nga agamba ekisookera ddala already tulina etteeka eririwo erya Computer Misuse Act omuntu ntambi wajja kushalo mu 256 nayogera ebigambo ebiyitira gwabyogeddeko agende mu kkooti etteeka weeriri there is no other way woli mu kugamba bannayuganda mbu ate oyina aibala byogenda okuleeta nga weesigamye ku batono mbuno bali mu kuvuma bannabyabufuzi ali mu kwogeresa abazina ebigambo ebyo olw'ensonga nti mu kaseera kano kennyini one ebimu ku bibeeza abantu ku internet okwo kwejjako stress bye byaddala abantu baseke ensi eno outside world mina social media n'engeri gyetunyigamu nogaka ngende ku Shalom 256 naye ku Shalom ona nnyumira nnyo nsekemu ngende ku TikTok ndabe ku chicken ndabe ku Shira Price ndabe ku ani naye ku baana ba Winnie wa mami ba Zaira nnyumirwemukko be abantu besunga okubeera nga tukola ki tuwangala nabo so ekyokubiri waliwo freedom of expression ne freedom of speech ebituweebwa mu constitution ya Uganda bibwebiri kakati obuzibu obuliwo Shalom tugenda mu kalulu saawa zino kyobala abantu bakwasimazayo video eno naye kimu bibiri muvuma omukulembeze muvuma abakulembeze tulina okwebuuza ensonga lwaki abantu bavuma abakulembeze bo balivinze you want to justify okuvuma abakulembeze yes babavume lwaki justify babavumire ddala because balemereddwa okukola emirimu gyabwe nga tulina social contract nabo abantu okuvuma kya butonde where someone ngali angered someone ngali frustrated they are going to use emotions they are going to use even big words we've seen it all ne President Museveni we mutabukako nga batali each your mother something those I'm going to ngenda kuyiga embize those pigs you understand kya butonde ekyokuvuma kya butonde abakulembeze be bavuma katika nkubuze Shalom ngoli mukala mojja wado bafanana ng'owulira nti sente zammwe ez'amabaati bazibbye osanya ko bakubira mu ngalo bannandutu mbavuma buli yabba bawa oyina obbawa okola ka alien skin mbawe bagambe n'ovuma corruption omuyitirivu ennyo nali nnyumiza abantu wiiki ewedde nali nsomesa ku sente gwe muwa omusolo Shalom wa Shalom Health Services sente ze bakukana wano trading license because ebitya bankedde mu town ku dduuka naye maama miyitirivu kati Shalom imagine obulumi bw'oyitamu obw'emisolo egyo naye nga sente ezo ze zibeezaawo mu nnabyabufuzi mu misaala mu emoluments kuba president vice president ba prime minister mu allowances mu visitations zaabwe bweri w'eggwanga mu kubajjanja mu buli kimu kyonna nga balya ku sente yo bagiryomya balya ku ggwe nawe n'owulira nti Shalom oyise mu ddwali mu kkubo lyewammwe eryawa kyalo kya bakuzika ludda wa Mityana n'otuukayo nga tewakyukika naye nga sente zaayisibwa nga tovume bakulembeze beeyo sinza butavuma mbwa ovume embwa olaba ne mu kisaawe ky'omupiira nabadde nabo omupiira gwa Man City bino bya buntu Phil Foden yamukuba substitution n'afuluma yamugamba your mother is a slut
bamuvuma ekyokuvuma kyago bamulangidde webale nnyo nawe abantu example ne bagamba ntambi wano mu Uganda mwe abavuma ebweru w'eggwanga tebavuma ne mbajukiza Eminem mu 2017 iti pop cypher we yavuma Trump mu cypher yona namba naagala okuteekawo wall ya Mexican wall eyo obo kitegeera so ekyokuvuma sigale kwa soke tukale tujja mukola kedda ekyokuvuma kyabuntu naye be bavumye kye kitugalinza abantu okubanga bavuma so abakulembeze baffe mu Africa nadala abensi zaffe zino nga batukamye kamwe gye batukamyemu myaka ana tebaagala kye bayita accountability tebaagala criticism Mwina bawana buwanyi. Tulina basota. When you criticize your leader, obero mu abuse nze. Era kyali setteekere lya the infamous Nsereko Act. Computer abantu tebakyagala. Yaita. Erya Nsereko. Nenga balietera bannabyabufuzi. Toyogera ku mukulembeze, toyogera ku ono mu mbeere eyo. N'ekisinga obubishalo mu kikino. Okwasigimaze bulungi ne kati kampikingemu ebimu. Mu ggwanga erya Uganda wosanga Shalom ng'omuntu alondeddwa ku kifo nga katugeze olusiwa minister wa ICT Information and Communications Technology wali subidde omuntu yali badde mu kifo ekyo yali badde obukugu bwe buli luddawo mu ICT nga n'okusoma kwe kwa ICT mu specializing nga mu doctorate wa masters webale nnyo kyekiri mawanga Kenya gende Ghana gende Rwanda wano ba neighbors minister wa oil no banga amanye bya webale Minister wa sports anyo banga abimanyi oye obanga yabusoma obanga yayisoma sports science okitegera minister wa health nga musawo yaliko musawo yakola ABCD webityo ono mu Uganda wosanga omusajja ono eyasomera Kayungwe primary school Kanungu secondary nagimalirako ku St Paul Seminary awamba mu kimantambi yes banchime bachelor's degree na graduating mu medicine and bachelor of surgery mu 95 then postgraduate diploma mu demography era bya busawo nakola ni master's degree najifuna mu demography at Makerere University postgraduate diploma najifuna mu HIV and AIDS management receiving a Brighton UK mu BD3 kakati yo musajja goje mu byobusawo yandwadde mu ministry ya health no muleta mu ICT agenda okutuka ekiseera nga tamanyi role ya social media atenga ofana opondo asobole bya atabisola bonna ba minister mwe balonze genda omukuumula abijje bamutadde wa badadya kubono bali omunsi bamuwa minister bwa housing nabeera emyaka 5 housing gye bamujja najje no mu ICT obo kitegeera kati ekyo nti tulonda abantu ogenda mu bifo nga tebalina kubeerayo kandi bana mu kubringinga policies wezo tubajja policies ezita sinking na mbeere eyo gye ba designatinga mu ministries zaabwe okubeera nga tuli mu ggwanga erya Uganda nga liri very very mismanaged. That's what I can say, very very mismanaged. Buli kimu wezibeera resources zibeera misallocated, wezibeera policies zibeera zidya mweyo gundi ejabeera akulira kati wosanga ono ngagamba nti tugende ku social media tunoonye emirimu mu ggwanga erya Uganda n'obuuza emirimu giriridde mu ggwanga erya Uganda agati nyweze ku WhatsApp emirimu minister tunoonye emirimu mu ggwanga pozi tugiroonye Kenya naye mu ggwanga erya Uganda bwe tukimanyi mbuno policies zaabwe zimu kuziresa embeera okubeera ng'eri bwe tulina economic inequalities empetitive ennyo income inequality emirimu biitirivu nnyo twagala nti wembeera ngenze ku Italy ntaddeko data wange ngende owanye government nonye mirimu. That is total nonsense from Dr. Chris Baliomo. Ekinene nnyo Utmost total nonsense. Eyabyogedde nze Frank Antambi Wayne Barukeza bivunanyizibwa kunzi bya kisiru. Tugende ku kirala. Leka nange sponsor wangula Jojo's Men of Class ali wano Kisasi Kyanja Road opposite Chester Hotel abasuubuza engoye empya n'enkadde abagala endibo tempya okuva ebweru okuba ku simu eno bot mpola mpola bagende nga bakusuubiza munnange ate engoye ennungi. Jojo's Men of Collection kuba ku simu eno 0705 56 abagala osuubula endibo z'engoye okuva ebweru kuba ku simu eno 0705 56 Jojo's Men of Class area utsakoziki Chester Hotel mu buufu bwe bumu nabannaffe aba Airbnb nakugamba Shalom nagendayo
Wagendayo ko. Wifi backing anye simu. Webale nnyo. Backing wifi yabo ya maani. Kakati mwena abagala. Airbnb bisoko yinyonyola abantu abatali. Airbnb gabanga makova is a home away from fact is better than your home in simple terms. Ojanga pangisa ekifo buli mbu kimu just oleta ngoye. Buli mu fridge, buli mu ebifumba, buli mu entebe, buli byonna TV ne wifi e backing. Kati bano balina ebisenge bibiri. Master bedroom yammwe ne kyabagenyi tozo ne GB n'entambi. Easter weekend ana olumwezi mara atagala book. Webale nnyo mubukinge baba itaba Manot Haven basanga side zennalia bayina buli kimu ate ekyuma kyabwe ekyengoye woyoleza wositekera mbu wezikalira koma wonga zikala nogolola terebo bino byabajje bino noyanika kuwaya aino tunulira omusana hayi mukama katonda ayita omusana zejebbi wabwe omwana yave eggulu awo tebiri yebyo so kuba ku namba y'essimu eno eri 0701 55 81 abana baina Easter offers bokuba kati simu olwalero nga interview eno yeke nyagala A and B kumulako stress nyingi 0701 55 81 33 yes wabuka do olwalero ngetata omukwantu kole parking akoze ate wa parking zabakwate simu wajja ko nonjake emputa omujukiro yo mumanyi free boy bamta free boy ayafudde na ogere ebintu bingi nnyo binjagala mbikuwerezaako osoko bisomero omulabi waffe ategere oli okobitwe kadi free boy ono is not a free boy kibi yayimbanye weni nwaji omukwano para parking ni yakoma mu covid I know hello gamba kwate simu so he has never been a free boy ever since omuntu yekayeka ali free. There is only one free man. He's called Morgan. Free man. But he's even free. Ninda wali vayo. Na yogere ebiri munda. Kakati free boy avuddeyo n'agamba. So kati gwe vunula mu Luganda. Mu Luganda. We don't have a music industry anymore. Tetulina music industry mu Uganda wano. Tekyaliwo. We have a central music industry. Tulina central state Buganda. Tulina abange. Kinyambe kawo mu Luganda. Tetukyalina industry ya Uganda ng'eggwanga. Tulina industry ya central y'Abaganda. Kumpi Buganda era ya Buganda. Ebigambo okukyuka bukyusa. If you are an artist from other regions, bw'obanga oli muyimbi ng'ova mu bitundu ebirala, you don't make sense. Tokola makulu, tokola mawulire. Your dreams will be shattered. Ebirooto bijja kukomera bifewo ebityo. Bikone. Your money will be wasted. Sente zo zigenda kwonooneka ng'eza ku miyimbi awo. Gundi eza Hanison baliro no. Yava mu central. Ewa central. Oh what? Because they won't give you a chance. Ngata tajja kuwa chance ngomeka 256. They'll fight so hard to break you. Bajja kulwanyisa nnyo nga lwanyisa ngomeka 256 bakumenye. Okone. Kakati omusajja oyo ebigambo ebyabyogedde. Nga kyali insinuating anti kyategeeza music industry eri wano wokka mu central wano mu Buganda eya Uganda. So tokeere ncha ne wogamba we have a Uganda music industry. Okwata obusaze bwo gwe JB. Ogasinzire eggulo be raga. Tojja yitamu. Sene steke mbuyekera. Wangu oli ggulu. Kyagezaako okuyamba. Kyagezaako okuyamba okwo obwana bwange buto. Vaako. Mukyala wange akyali muto. Ntenga tukoze aidu. Weebale. Kati bwati bali mu kubeera nga akinnyonnyola. Nti abasajja bakwata system ya music industry ne bagibeera nga bagikookera. Wano. Ng'omuyimbi ali eri nti oli best Eastern Uganda. Eastern Uganda naye baganda bange kinamukyali wange bamuyita Big Ben Sukuya. Musajja oyo mu babayita bati ababembale. Mugisu. Mugisu. Abakiswali abayimbi. Hani. Big Ben Sukuya. Nyina tuvude mbyokusaaga. Kaka tubuze ebitundu. Mu Eastern yonna muyimbi kigomanyi. Mu East yonna mulimu solo Kimbale bikibusoka. Nali manya aba hip hop abo. Tola badega Big Ben Sukuya. Abali best togera kubali best. Mu West waliyo Rage. Avuga Omega 256. All Truth 256. Waliyo guy bali bamuyitanga Tibro. Then Tindatine. Ate tumbalire eri. Yamala najja nabeera. Then mu South yeriwa. Atutwina South. Kale West Eastern North. Waliyo naimba Bigombe koyo. Bamuyita yaberanga unti nda kukeke musajja oyo. Waliyo Bossman Otim. Afa koyo waliyo musajja. Gwe abeera eggulu. Bata Loketori. Loketori. Yafa. Jali. Yagweddalo. Yezika. Byafanya yezika. Kiteza mulamu.
Loketoli. Wale no Bossman je bali awo bali best eyo. No guy wale bamita Judas rap knowledge yo rapper. Wali yo Lava Boy. Aha Edwiz ate Free Boy wao. So we Free Boy weyo. Free Boy. Then wali no guy yayimba. Oyimba yimbo lw'amaanyi nnyo. Easy. Yetubeerera mu lockdown. Tetubeera mu bani yalagawa. Yaddayo waabwe. Yaddayo yatulabako. Bannaffe mbalabyeko nnyo. Tumaze east, ne tugaba mu west, ne northern. Katuli mu central. Central ekyabikira. Okigwera lugogo. Kakati wali abayimbi abalala nga bavudde mu regions ziri. Ba concentrating abalo ne bakikuba. Nti obo bala bya mirundi ebiri Shalom njagala abantu batutegere bulungi. Wali abayimbi abali best regional artists. Yenge enkambi eri azaliddwa eri bani ba oyogayo omunyankole Rage. That is the biggest example I think because yachi making the Rage. Okitegeera. Ne wabayo n'abayimbi nga munyankole naye nga ali wano Shiba munyankole. Shiba kalungi nti munyankole by ethnicity naye nga wano azaliddwa wano era ye tebamubalira nga regional artist era kizibu nnyo no kalula nawe kanyino obuuziza munyankole nange nkyembanze kyewunza mushiba munyankole kyewunyisa oba kitegeera kati tumubalira eri tumubalira wano era li part of the system Free Boy jakola ki jayogerako tusobola mwetanga example nti yenga yakikuba. So me personally I don't agree with Free Boy. Kwatu shogedde kimenyawo kikyayogedde. Ompadde example ya Shiba nonga Shiba munyankole naye agambu Shiba muyimbi waawa. Yes anti yekyali mu kukugamba Free Boy nti wobeera nga oli best eri nti tugenda vaayo you want to make it onyakujja wano kyagamba nti system magi centralizing ne mugikookera laba Cinderella Sanyu mama we mu Nyoro tata we mu ki ejo gambye mbali Munyoro Senje si Munyoro ate half Munyoro half Mugisu walaba Jackie Chandiru weri na kwano sendo najja wobala Nati Nathan Mugisu nita nakuba central central yajukuba mu kaseera kato waliwo abaali kale ebyaliwo ne babone ba fading off nenti yakuba gravity omutujjo mwana Munyoli Eastern na yakuba camp Uganda Morris Chiria Mugisu Musoga mugwere era beba mukale we batyo temperature touch simumanyi yayimba ki temperature touch anaka nakemba akatambula washema baby washema zayafuna musamya yakani other piece bakata bacha ayino kole nnyo wanyola ngamba wanyola baby wanula temperature touch ne temperature touch abadde alina okuva ebugisu ajja afune collaboration wano mu central ne other piece kyagamba Free Boy mu system abayimbi bagisa mu central ekigwera okufunako okumanyikibwa eggwanga olina okujja wano tina Free Boy kenyini yabajja avule najja nakuluyimba nani ne winni Kanwaji omukwano olega parking obo kitegere nondyako empuuta kakati kyali mukubera nga kugamba tubale bayimbi kyabalala wano mubuga Megadino zomujjukira bulungi nnyo kalibu jeno nenga yali wano mu central Maro omusoga Maro era dominance yali ki wano wageza alilocating agende ebusoga kyagaana neyita King Osman kyabazinga Smile R&B kyabazinga biki nebikola ki nebigana kakati yembeera eriwo naye bibi n'ensonga ebibezezza factors ezibezezza central region okubeera nga y'amaanyi ekisookera ddala cultural dominance ya Buganda nga Buganda nti ffe Buganda tu preservinze nnyo culture yaffe okubeerawo ebbanga n'ebbanga n'oba ogenze mu music ennyimba eziri ezedda kuva eriyo nayo ffe tugenda tu preserve kanetuka mu kaseera Kadongo kamu ya dominatingira industry ya Uganda yonna. Nze nakyo nya mukadongo abayimbi bakadongo kamba gende embalala. Na kyewunya. Kakati olaba Paulo Kafeero yagenda yire eri Egypt nyamuwana award na Golden Boy of Africa. Kati Kadongo kamu nga olaba sabazi no ba dance or Afrobeats. Kadongo kamu yali kekiseera nga ye dominating music genre. Neka tetuna abantu January etambula as per now. We don't have a January. Nanti kali ndi mukubuli anti twali tulina
kadongo kamu nga ne preserving paka kati because era akyali je bagenda kadongo kamu gwe bafusing nga okufuna mu generals sub generals endala gwe bagenda nga bateekamo akagoma akadduka ennyukuta gundi olimba ne lukendera 15 luka ku 8 ne lugenda nga lukendera ne bafusing kyonna katalo kagatwedda kikanya nengera kadongo kamu webale nnyo twali tulina ekyaffe preserving ne move endala kibata cultural dominance eyo ekyokubiri urbanization ne infrastructure bibuga bikulakulanye ojja mu central one ogenda okusanga studios ezakabi ziri wano ogenda okusanga radio stations ezakabi TV ezakabi bikibe nga biri wano because mwe muli ne capital city ya Kampala. It's a business center. Yes. Ngevyakolanga mujogo mu New York. It's a business center. Business center kati wano central, it is both a cultural hub and an economic hub. True. Obo kitegeera omulizi infrastructures nti obedagala kubeera wakabi stilo ino kwate kubo nokola ki nojja wano wekigwera wano nekyokulala nti wogenda ku spending power because entertainment oba leisure mumugira bange yokusaaga naye it is something kyogenda okuspendingako nga tezigenda kukomawo kati ogenda mu regions endala abantu bameka balina spending power eyo on leisure wantu tuina middle class income otekayo ekivulo ky'emitwalo 2 ku Serena bagenda kujja bakirabe otekayo ekololo oba otekayo ku lugoga kyebiri VIP 5 wiki ku week ujukire twabiranga n'ebivulu wiki ku week ne kuvuga emyezi nga 6 mu regions endala tekikola ki tekiriyo kyo kitegeeza nti buli muntu oba olina okujja ojo odominatingire wano ekirala olaba ne media support yo madde njogeddeko nti era ne gundi ajogeddeko ono guy nagamba nti alina kyayogedde nagamba nti media yawa ne epika omuyimbi nga byayimba kasasiro ne because emwa power play amanyi nnyo tugenda okulaba nga ayiseemu nga muyimbi kyayimba kasasiro abapika ayogedde nagamba osobola okulaba omuyimbi nga ayimba kasasiro ayimba nasalera yemuzi naye because media power play amanyi gebereyina nti okutukuno bakukola nti jokoma okuwuliriza ekintu otuuka ne okimanyira extensive advertisement wanogenza mu economics yes mujako mulanga ekintu wakati kikuyingira mu mutwe yes alinafe abalanga tukita aggressive marketing nti omunayuganda wakulemezaamu ekintu n'omugamba munne nkujjukiza Biva organic adresse products abaisizeewo ddala lwakindwawo bannafe aba Biva basangibwawo opposite Masengere abajjanja pressure sukali abatazaala enkola ya family planning ng'akozesa natural ways kuba ku ssimu eno 0752 nkaaga 24 Biva ogagenda buza Dr. Senjobi emenga opposite Masengere bakoleko gwenna ndwadde ng'akujjanjabisa butonde kali laba the historical and political factors ezibadde mu regions endala kali sawa zino mu West Nile bakamala no celebrating wano nti smile they are now peaceful wabye sky yakuteka baka West Nile ngakubyo omugato gwa yero kati bakava mu ntalo bo ngabbo eyumbe how would you have expected music to thriving for example musaidizi zeyo no mugwange lya Uganda tuwadde olutalo lwaliwo nete lwatukosa nnyo as it lukoseza regions emeka endala twasigala tukola ki tutambuza ekirala olulimi the language mugwanga yes tuwadde mugwanga yagayo tubalina ethnic groups ezenjawulo naye because of the population and demography ya Buganda wano mu Uganda lulinga unifying baluliretingako nnyo kati kiba kizibu omuntu okukuba olukyoli olwo nga olukubye eyo nirujjawo na mu central shalom musanga akuba oluyimba olwo naye ogenda kusanga Oluganda nti azabya akubye Oluganda bajoze Chameleone wa Bebe Cool nga ne mwalu atuuseyo bamumanyi bennyini nga nebyayogera webale nnyo kati language factor y'amaanyi nti for olulimi Oluganda lwatunda buli wamu weruli genda ggulu genda acholi genda tosulanjala genda luddawa balumanyi nti okubira mu lulimi olulala lwonna lwonna ogenda kufuna obuzungu olaba n'oluzungu lwennyini nti abayimbi oluzungu baganya okuyitawo mu ggwanga lya Uganda abasinga oba kitegeera abasinga baganya kati olulimi Oluganda wokola ki olutiira kakati eyo nayo naisanga ng'ozigasse wekitabo kigenda okubeera as other countries eziringanga Uganda labe Kenya wano gende Nairobi buli kimu kyonna nayo culture and economic hub abayimbi okukimekinga bonna bakaligraph ba sauti solo banyamashaki bani bona Kenya we kigwera ba Octopizo I mean Nairobi we kigwera ninga abamu bava mu regions endala zani baveyo nchibedanga bava mu states zanjawulo neera kigwera Lagos we kigwera ba Wizikidayo bani nyabedanga bakigwerawo no bagenze kale mu America era America ekulaga nti music abatambulira ku sets zilinganga nnyo
Olaba Tennessee Nashville. Mbona nzo obutogera ku America atambi. Era mbadde ntidde. Obodotid. Ningenda kulako ne Colombia. Manyi ya nchakashaka. Kakati mu America, because America abasenga tujigoberedde nnyo era influences zo music wa Uganda wa America sinza butajogera ko industries ziringa 3 ze sinza butogera ko ngogera ko music Nigeria, Kenya oba Tanzania ne America because tubigoberedde nnyo kati mu America era states ziringa 3 music industry kwetambulira ulaba country music Tennessee, Nashville, Texas eyo je bitambulira aba cowboy wogena mu region zene atoja musangayo wamanyi nyo tulyagala okukimekinga mu country music emirandira giri eri mu kimu kyono nanje Beyonce yawangudde Grammy yako neba mwadempe yakata simanya neba mwadempe nawo olaba hip hop for example jogena kubala Atlanta, Georgia obale California LA obale New York kibirenga kitambulira at the end of the day because buli kimu kyona kiri eyo historical content byonna kati muganda afe free boy alinanga ali mukaba just crocodile tears oshitegera ali mukaba just buziga bwa kirogo naye factors ezirated the central okuberanga erabikanga system abala be eliminating teri yakera ncha na creating a system eberebwetu ngaye wali mu kigamba nti bagaya abo ba creating ekintu kyabwe bekumirawo fenga batetuyitamu siwe kyali but there are so many factors nkubudde nezolulimi for example esabazo bakamilio dabali mu dominating ngano mu Central Uganda si yakere ncha nasanga nga kintu kiringa ngawe kiri bato babutobi ne bayitamu kati omuyimbi ali eyo ngo yagala nawo okukimakinga but there have been other success stories for example if we are bring a success story of omwana nga Reiji omwana abadali best yao mbalala naye yagamba enso okuntegeera kasoke mbere wa manyi wafu njokenji jeno wembanzi zeno kanfuneyo neba collaboration ze mubiri nafuna collaboration yo Musheshe ne Spice Dan ola collaboration ne Vixon ola wagatiriza nagatta so watch to kyali badde naye era nga it is what it is ndoza walaba olumu ebintu bino ebyobusosoze banaye ekyobusosoze mu kirabo ekyo kya buntu okusosola teri muntu atasosola Sharon just levels ezikyuka tuli selfish ufenga abantu ojukira situation yaliwo kunaku lwa Sunday kulagatos nti there comes an artist called Reiji bamuyise kulagatos ajayimbe Reiji nga mu weeks 2 emabega yatandika discussion ya 1 billion for Chameleon yabitandika ku mukutu gwe kunaku lagatose waliyo naliyo nabana balabaliyo ne batimbani Reiji ne kunaku lo Chameleon najja wizo najja Palaso nakolaki nabawo bajja sawa zalinga nga 2 in fact bali gundi wizo ajja sawa emojjukira Palaso ajja sawa nga 2 kitundu Chameleon ajja kusawa 3 nga performance ya Reiji ya sawa 5 ku mukaga Reiji yatoka mu kifu yategera nti Chameleon wali ekifuba nakimukwata kaja ngo yimbe nagamba ekifuba kishaka dobozi liganye nga kyasinga obutayagala basajja abo nti bayinza okumulinyira ku stage ya muzikiza Reiji Reiji akola kikola kya butitize ekyo konze sakyagala si kya butitizi naye kya buntu si kya buntu ntambi ozza mu kifo Chameleon wali Palaso wali Wizo wali Uganda's finest Uganda's greatest ate gwe nyini Damayanja family bewe ate gwo okolya campaign ya Chameleon ayina we gali ya mu motoka banye Reiji akola kintu kyamwe tukatuchogereko Reiji ajja kola gatose ku Sunday eri bano bale nalia performinga nebo yarabanga Chameleon wali Wizo wali Palaso wali nako iringo omukira nagamba mwenze dobozi liganye kasita tegera mbafumye webati najjaera that's being stupid and immature omanyi lwaki yakikola ekyo it is called insecurity kati ebyo relationship ze Kampala ne business ne mikwano insecurity mbi nnyo and having an inferiority complex yes kati okyogedde bulungi Reiji ayina inferiority complex kwa yakimanya singa ninya ku stage era Chameleon nalinyaawo banzigedde kuba akafanyi nga Reiji ali ku stage akoze 1 billion campaign for Chameleon ngayimba nino Musheshe Chameleon akwatamu sikyali singo nino munyango otegera na twakyanga nazaja isa reason megoma
ne parasol kwata mwe bashakira mbayita do not mean chali bade chamanyi ne collab sanga yandivuddawo ne tufuna collab ya Rage ne Kamiri oba ne Mayanja family oba ne Parasol tulaba ababi mukomye okwekoma nenga kikola kya busosoze ekyo obusosoze obulaba ojja kumpayo ko kushowa no kushalom 256 nyola abantu obusosoze nti naffe ffennyini ngenda ku example nti obusosoze mwali mulowooza nti kala ku kala nti omuzungu n'omuddugavu mukama wange ne resi nebera ye muti muli baddugavu otuukanga mu banyankole omuganda bayinza okumusenza ng'ekyo nenga kya butonde n'otuukane mu baganda ffennyini anze mbiraba baffe uliriza notukane mu baganda bennyini nga fefe nyini abaganda tulina regions zaffe tulina districts zaffe nti anze ndiwe singo sagala beebuddu nedda nti oyo we Masaka wali osoobira ki oyo towasanga omusajja we Masaka abikoze biti nenga towasanga Masaka nga mukatuli ki nenga muganda yennyini yakyogera muganda mu family zimwe nyini nga musayi gwe nyini nenga ayinamuko sente yayogera abantu bakola ki nga bakusosola because of your income gund injustices webiti obusosoze kintu kiri extensive sagala tukyewakane ffenna we are all culprits and we are all victims kati nga nze tambiwo nampita no yantukoleyo sho nenda kiba kyamaanyi otula n'omuntu amanya ne experience myawo do appreciate it ngala community atukola naga Shalom yango nyimbire mu kwatuyimba nkwagala nnyo kati nga ngana sorry stupid tuna Kamiri wiki njando wazali kugundi kulika shed akaddako akatusibwako aba friends zetu ava tu Zanzibar tugenda Zanzibar kupanga 19 July 8 days single 2.5 couple 4.2 kuliko transport accommodation n'okulya bani waliyo white boat cruise tuga kuvuga ku boat cruise eyo waliyo omusenyu omweru tugenda kubanga tugako ne tortoises bookings komanga 10 June agala okubookinga genda ebaba kuli kubitala wa parking bus za Freedom ne Perfect buses bagenya genda Zanzibar nyaga twala mama mukwano gwange abana bamumudde umwana mu booking ire ujja bajja mu kimakusomero kwa kusima 088 42 5952 0788 42 5952 mubufu webumu tunanafa ba munno watch agamba nti ku mutimbagano gwabwe gwa www.munnowatch.com era beba tusoka akanyumira okengenda okubuuza akaddako kenkuleetera akapya kale mama akanyumira akaddako kapisibwako Munno Watch yes nga bagamba nti applications ku masimu kwetuli genda ku iOS go iPhone application jeri genda App Store gwa Android nawe genda ku Google Play Store application ogijeyo subscription fees just sent into mitwale 3 but emitwale eje 3 imagine ku Munno Watch chogenda okusanga ko ba videos ba Uganda bonna 50 bali okwo buli video buli naku atwa films ze kitono nnyo films ze 3 now imagine week films abiri mu buli video mu bwa films ze ebikabyo byonna tulero ero wabera alese action encha drama ulala comedy ulala horror abo obutundu kwe bali bayitirivu nnyo so Munno Watch ekirungi kyayo no bantu kati because data abantu abasumbuwa Munno Watch no teeta data mungi nyonyo oberango olaba bulungi movie obulamu ne butambula bwebo obuwomi bwa Munno Watch kisangibwa waffe okaoka awalala situmanyi akana akanyemero katusibwako Munno Watch era nga tukaita ntambiz fight batyaza ntambiz list wakofumya Schneider's list nalaba blacklist kati ndese ntambiz list nkobuuza no ngamba this one ntandika mpora Gunya the official Rickman Fik Femaika VIP Jemo Fik Sophia Nantongo Betty Mporogoma Sophie ntambitwe ku nsonga lwacho genda kuya butusi asija wasonga kinzo twalo obuti Wike Bender B2C omuntu omu ku bantu abasatu zite fair fair one obanga gamba tuli amanyi nnyo Wike Bender B2C aha Fefe Busi Gravity Fefe Sibu chai Lily Puzzle King Sir hapana Ntambi zilisi enyo list ya Ntambi Lily Puzzle King Sir that's not even a debate come on ati kazi gwanzali kugwali ku list yo tonafuya gwani okungamba saha Navio Big Trill wow that's a tough one Navio Big Trill Trizy Big Trill Bruno K Dax Vibes
muki mu mukwano gwange mukuyimba sabo tambi tewebuzabuza tuli ku ntambizi list Bruno K Dax vibes Bruno K teri chakola togererako Fresh Kid Alien Skin mukama katonda ntambizi list Alien Skin kanawa temuja kujolonga bantu wano kanya baje omulala gwembangwa wane watu ina magezi Palaso ina magezi Palaso fikigaza Palaso nawe leka konona tebaze kumyabo ntambizi list jabanga teba yange ya ntambi ebyocha nebinyogoga tubadesha mu 256 yes musibe bulungi bale elina ko tumide ku mukwano gwange Flona Flona music bane mulungi nalabya abana abalungi yasamira muri Flona mwana mulungi yazo ano jo yajja mu 256 Flona ajje bambe Flona mujukiranga tukyatoba namutambya MCRK tumuteka mu sente yobanya ka bilioni 5 twamuteka mu sente ne party tezagenda we abagezigezi bazirya nenga talent weri nyo mpaya kaimba ka Flona kamu ina kayimba yakuba neziza bafana kaliwa akake ina kayimba bakayita gutuke ina kay bakayita ntambi bakayimba ka Flona akayimba ka Flona YouTube tekaliyo aba yasamira muri sabo koze revenge yasamira ntambi bakayimba ka Flona omugati guno kingambe kayimbe mumpuye pamula inyembe chongambye kingambe o mamanze nakola ntya kingambe mubere bulungi mweraba